Bobi Wine asazeeko ekkomera ly'e Luzira ne maama wa Yasin Machete okusobola okumumatiza alye emmere akomye hunger strike naye nga butiirire. Naye nno bino byonna muganda wange Ssemujjuŋŋanda yabadde yabyogeddeko, yali yabyogerako juuzi nga atubuulira nti ebizibu bino byonna bye tulimu bireeteddwawo Museveni mutabani we ne famire ye. Museveni mutabani we ne famire ye. Era ensonga tugenda kuba tuziraba wano ku Uganda at large. Abajjat baliko munnamawulire gwe baakubye obubi ennyo. Emiggo emiyitirivu egifikkawo munnange egyafisewo ne gikuba ettaka. Ate era waliwo ensonga ezitategeerekeka. Ngezezaako okulindako ndabe reports naye waliwo amawulire ge nafunye nga bagamba nti ate omuzannyi wa Vipers, omuzannyi w'omupiira mu Nigeria wa Vipers Soccer Club nti ate yavudde ku kalina n'agwa sea road accident. Tugenda kuba tubiraba story nayo eyo side eyo semakadde already munnange bamuyisizzaako dda ekibaluwa kye bakuntumye kooti omulundi ogwokubiri. Uganda atalaaje nga bulijjo mu mikwesese nkulamusizzaako gwe we nampuliriza kyendi nnyo emimmonde n'emiwugo tukyagivuunyulira ddala era munnange ekinja tuba tumaze okubeera nga tukijjako nga bulijjo zigometa yaffe bwetyo ng'etalaga wano nawali subscribing ate osharinge emboozi munnange ebeera ekusanyusizza naye mu kusubscribing olina okunyiga notification bell osobole okubeera nga ofuna oba ofuna okumanyisibwa nti Uganda atalaaje awaniseeyo emboozi. Sigenda kubeera nga nkulwisa nnyo okuleka okujjukiza aba Hillside View Apartments wali Entebbe Road okukosa n'aba Timo Property Consultants Limited wamu n'omusawo waffe ajjanjaba endwadde eza bulijjo zetumanyi obulungi ennyo naye nga zaatufuukira akayinja mu ngatto. Ennamba z'amasimu kweziri awo era nga munnange gwe abeera yeetaaze obuyambi mu ango ezo zonna essatu aba Hillside View Apartments bajja kukulona ku airport balina free transport. Butereevu tuli mu kkomera ery'e Luzira eno nno munnange Bobi Wine yasazeeko okubeera nga alambula ku musibe era nga ono munnankyukakyuka yasazeewo okugenda ku hunger strike we buzibidde ennaku z'omwezi nga 26 tukitegeddeko nti abadde mu lunaku lwa 7 nga talya mmere era nga ensonga ze munnange zakubeera nga ammibwa fair trial ku misango egy'ekimpatiira gye bamuteekako. Kakati bw'atyo Bobi Wine nga akulembera ekibiina ki National Unity Platform era nga munnange abadde alina okubeera nga asitukiramu okubeera nga agenda okulaba omuwagizi wa National Unity Platform Yasin Machete Ssekitoleko wali mu kkomera e Luzira oluvannyuma lw'okubeera nga amawulire gabadde gayise era nga bafunye okumanyisibwa nti embeera ye ey'obulamu si nnungi yadde n'akamu ayongedde okubeera nga ayeba olw'okuba nti munnange abadde talya mmere ali ku hunger strike era nga bino byonna munnange bizze olw'okuba nti asibiddwa ebbanga ddene nnyo kati alaba nti yeekyayidde ddala yalangibwa bwemage kyokka ate munnange nga tafuna bwenkanya nti oba atwaliwe mu kkooti awozesebwe mu bwenkanya. Kati Machete ono abadde mu kkomera emyaka 4 era nga ensonga ze tewali nnyo kigenda mu maaso okuleka okubeera nga bamuvunaana byatategeera. Yabuvuddeko bamujja mu kkomera ly'ekitalya ne bamutwala Luzira Maction Bay Prison oluvannyuma lw'okugaana okulya emmere ennaku 7 nga yeemulugunya okusibibwa ate n'awozesebwa mu kkooti y'amagye. Kakati munnange Machete yabadde akyali awo kigambibwa okuba nti maama we
Aisha Kabanda yagendedde wamu ne Kyagulanyi era baatuuse kukomera e Luzira ku gate ssaawa zaabadde 5 ez'okumakya ennaku z'omwezi 16 kati olwo ne bagenda okubeera nga bamulambulako embeera ye embi ennyo era nga wabaddewo okutya anti kati balaba nti anafuye ate ng'alemeddeko olwo olunaku kubeera nga bakubagana bagamba omusajja ayinza okufiira wano. Kakati bannamawulire tebakkiriziddwa kubeera nga bagendera wamu nti bamukube bamukwate ebifaananyi babiteeke mu mawulire mu kkomera munda bye bakwatidde babagaanye era Kyagulanyi okukosa ne maama wa Machete be bakkiriziddwa bokka okubeera nga bagenda okulaba omulwadde. Kyagulanyi ng'avuddeyo bw'atyo yavuddeyo n'atugamba nti kituufu Machete ali mu mbeera mbi, ali mu fragile state era n'atugamba nti munafu nnyo olwa hunger strike naye akyali steady nnyo ayagala bwenkanya era n'atutegeeza nti maama wa Machete yakirabye nti oba oli awo asaana ajjemu akiyingiremu asobole okumatiza mutabani we akkirize okukomya hunger strike addemu okulya kubanga kusooka baasuuse kukozesa simu nga Machete ali kitalya. Maama we n'ayogerezeganya naye ng'amugamba mwana wange olibadde olya ku mmere naye nga buteerere. Kati maama we mweraliikirivu nnyo okusinziira ku bwebweni byatutegeezeza era nti agezezzaako kyonna okubeera nti amumatiza ali emmere naye munnange Machete akyagaanidde ddala. Kale bw'atyo bwebweni n'akuba omulanga eri gavumenti okubeera nti erina okussa ekitiibwa mu nsala eya High Court okugaana abantu aba bulijjo ba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kkooti ez'amagye. Era munnange ebyo bibiri eyo Machete maama we agamba nti okusibwa kwa mutabani we ebbanga eddene eryo kikimuleetedde okutuuka ku bizibu ng'ebyo era agamba nti banne be baali babavunaana nabo bo nti baabasonyiwa ne bagenda ate mutabani we ne bamuleka mu kkomera. Ekintu kyagamba ekikyamuga nti omwana we kumpi emyaka 4 ali mabega ya mitayimbwa newankubadde nga yagaana okukkiriza emisango egyamugiwetekewaako ate ng'abo bwe baali nabo ku misango gye gimu munnange bo baateebwa. Ab'amakomera tebannaba kubeerako kye kibuugira kubanga omwogezi w'amakomera Frank Baine tannaba kubaako kyatugamba naye Machete yasooka kubeera kitalya ne bamutwala e Luzira oluvannyuma lw'embeera y'obulamu okubeera nti nno ebadde eyebye. Kati famire ye bwetu munnange yo ekyakuba omulanga eri gavumenti nti omwana waabwe yandibadde awozesebwa mu kkooti ezaffe ez'abantu so si kkooti z'amagye nga kkooti enkulu bwe yasalawo nti abantu ba bulijjo balina kubeera nga bawozesebwa mu kkooti eza bulijjo so si y'amagye. Kakati munnange njagadde nsooke nkubuulire ekyo naye bwe tudda ku sayidi endala bino byonna ggwe oyinza okulowooza nti biriwo bubeezi bwe bityo waliwo abantu abamu bo abalowooza nti ebintu birina kubeera bwe bityo naye Ssemujju Nganda gye buvuddeko yalambulula ekintu kino yatutegeeza natugamba nti Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe Museveni ne bammemba ba famire yaabwe bano buli kizibu Uganda kyetuuseeko be bagikituusizzaako buli kizibu ekiriwo kati be bakitutuusizzaako. Kakati Ssemujju Nganda bw'atyo ng'atukakasa ensonga eno atugamba nti root cause ey'ebizibu by'eggwanga lyattu Uganda ye Museveni mutabani we Muhoozi okukosa ne muganda we Salimu Sale ne mukyala we wa Museveni Janet Kataha Museveni mbye ebizibu bya Uganda. Ssemujju ng'ayongera okubeera nga akakasa bino era naawe ensonga ze. Kati ye Ssemujju agamba nti waliwo abantu abo baatera okuwulira nga bamugamba nti gwe Ssemujju buli kaseera oba oyogera ku Museveni oba oyogera ku Museveni oba oyogera ku mukyala we oyogera ku Salimu Sale oyogera ku
mutabani waabwe Muhoozi n'agamba nti yes ekyakikola era nga akimanyi kyekituufu era nga ge mazima ameereere kubanga bano bye bizibu bya Uganda wakye kizibu kya Uganda kye tulina bwe bavaawo bwe bati Uganda etereere every single problem in Uganda eri attributed ku bantu bano Museveni mutabani we General Musale mukyala wa General Museveni Kataha Museveni abo Jendi Museveni minister wa education kakati Ssemujju Nganda agamba nti Uganda bagiteekako kye bayita family rule tuli tufugibwa family amateeka gonna ge tutambulirako gava mu family era agamba nti zonna state institutions zikontrolingibwa banganda ba Museveni kakati awo n'anokolayo Muhoozi Kainerugaba yajjukira Muhoozi gye buvuddeko yagamba nti ajja kukuba Ssemujju Nganda ennyinda azaase ajja kukuba ebinnya ebyo yakubagayi bw'atyo bwe yagamba kakati agamba nti Muhoozi Kainerugaba ono nga ye mutabani wa Museveni nga tukimanyi bulungi nnyo nti mumulaba ne political influence ye era tulaba nti ye kennyini atuuka n'okwerangirira nga bw'ayagala okusikira kitaawe newankubadde nga saavinga ofiisa mu magye naye olw'okuba nti kati obwana ntagambwako weebuli n'ebirala byonna ate nga family yefuga enkima tesola gwa kibira institutions zonna Museveni yazifukamiza teri ayinza kugamba ku Muhoozi yadde n'akamu kakati era Ssemujju Nganda agamba nti Janet Museveni Janet Kataha Museveni ono akola nga minisita w'ebyenjigiriza yavunaanyizibwa ku education system eyavunda edda abaana basomera wansi wa miti n'ebirala abasomesa babeera beekalakaasa ssente tewali kakati olwo munnange nga ebyensoma byonna education system yavunda dda era bano abasajja nga balina ekigendererwa kinene nnyo mu kuttatta n'ekintu ekyawo kubanga abaana baabwe bo balina gye basomera kakati eno wansi balina okubattatta nakugamba otuuka ekiseera obuuza omwana naye ggwe eggwanga lyo litegeera otya gwe olinga Munnayuganda ayinza n'okugamba nti ebinkwatako nze kasita wendi kasita kwegamba bwe bityo kakati era agamba nti General Musale ono muganda wa General Museveni agamba nti ono alina influence nene nnyo alina omukono munene nnyo naddala mu magye okukozesa n'ebyensimbi wano financial sectors wano e Uganda era ky'obulaba nga abantu bagendayo eggulu n'abawa ssente buli muntu yenna alina kulaba Museveni ne mutabani we okukozesa ne General Musale anko ate muganda wani wa General Museveni anko eri Muhoozi ate mulamu wa Janet Museveni kakati munnange okusinziira ku Ssemujju agamba nti ebyenfuna bigootaanye nnyo enguzi ekutta akati engeri gye batufugamu yagadibye nga lye era bino byonna bivudde ku kye bayita nepotism okubeera nti nno ab'eŋŋanda be bakola ki n'emikwano be batufuga kale concentration of power within one family kye kizibu Uganda kyerina era bw'atyo n'akuba omulanga nti okugenda mu maaso eggwanga nga Uganda tulina okulaba nga abantu bano batuviira era batuviirako ddala okusobola okuzzaawo democratic leadership Ssemujju Nganda nga akakasa ensonga z'akakasa kati bino byonna njagadde okubeera nga nkuzaayo kemabega kuba Ssemujju Nganda bino yabyogera dde yabyogerako mabega kaawo tuzina kuzomeza alinga 24 yabyogera naye nga bw'otunuulira kati Machete kyaliko ne maama wa Machete engeri gyakola ki byonna ebibizibu byonna bivaawo kakati ate era still wano twalabye juzi tulabye waliwo munnamawulire abasirikale abajja ati baamukubye era byonna ebyo kati kweteebereza oda eva wa Muhoozi
abasirikale bajja ati ne bajja ne bakuba ne bannamawulire waliwo n'omukyala gwenda gwe bakubye essasi mu mutwe bibadde bino kuzomwezi nga 26 2025 era amawulire banaagatowoonyesizza ennyo okugamba kiwali badde oyita violent attack eri munnamawulire amanyikiddwa obulungi Michael Ibra Miracle bamuyita Miracle Ibra ono nga akolera Top TV Uganda kati okusinziira ku Miracle Ibra nti ono munnanga akubiddwa abasirikale abajjat aba Joint Anti-Terrorism Task Force bano twabalabye wali ku kitebe ky'Kamwokya nga baaza kakati era tuli mu by-election twetegekera akalulu ako ak'Ekawempe North nti tulina okulaba nga obuyinza munnange babukozesa nga family okulaba nga benywereza mu buyinza nti kati ne Kawempe bayinza okuga nti wa NRM agiwangudde kakati munnange okusinziira ku reports ono Miracle gwe twogerako Ibura kigambibwa okuba nti akubiddwa abasirikale abajjat era amawulire bwe gatyo abo bwena akatutegeezezza ku mukutu gwe ogwa X nga atugamba nti munnange state ekubye munnamawulire wa Top TV tumanyi nga Miracle Ibura ono abamukubye be basirikale bajjat kati nno bamukubiddewa bamukubye agenze ku coveringa kukwata bifaananyi nga banominatinga Electoral Commission ya Uganda nga nominatinga abagenda okwesimbawo Kawempe North kakati munnange bwe nagamba nti eno regime aba criminal regime enzizi y'emisango ku bannansi egudde eddalu naye ate era waliwo amawulire agabadde gabuzaabuza bwe baseneerabira amawulire gandi gabuzaabuza ku nfa ey'omuzannyi wa Vipers batugamba amawulire gabuze oluvannyuma nti ate yavudde ku shopping arcade n'agwa yavudde ku kizimbe waggulu shopping arcade munnansi wa Nigeria era nga midfielder Abdallah Lawol omugenzi kati ebimukwatako ku nfaaye okunoonyereza amawulire galaga nti ate yavudde ku floor ya kusatu ku kizimbe bakiyita Voice Mall Shopping Arcade era nga bino bikontana munnanga n'eripooti ezasoose tiyabadde afiiridde mu kabenje ka mmotoka kati Luke Wesegire ono Kampala Metropolitan Police spokesperson yatugambye nti okunoonyereza kugenda mu maaso kukyagendera ddala mu maaso kubanga balina okukakasa ddala okufa ku wono biki ebikwetoolodde era ne Kajansi Police Division bali mu kunoonyereza ku circumstances ezeetoololera ku nfa y'omunnansi wa Nigeria Abubakar Lawol ono nga abadde musambi wa mupiira mu Vipers Sports Club era nga amawulire gagamba nti yavudde ku 3rd floor ya shopping arcade eya Voice Mall Shopping Arcade ku makya agenda kuzomwezi nga 24 February 2025 Wesegire bw'atyo bye tukakasiriza kakati okugenda konvu n'akagga ku nsonga eno kigambibwa okuba nti Lawol ono yatuuse ku Voice Mall Shopping Arcade eno nga ali mu motoka ye ya black namba UBQ 695G yabadde agenze kusisigana mukyala we gwe bayita Omara Naima munnansi wa Tanzania Naima nti abadde asula ku shopping mall eyo olumu 2016 okuviira ddala February nga 2025 bw'atyo bategeeza poliisi nti ye yamuleese awo mu room n'amugamba nti kagende amutegekereyo kacaayi kati kwe kufulumamu kati oluvannyuma saa ziringa 2 awo ez'okumakya agenda okuwulira munnanga amawulire nti ate Lawol avudde ku balcony n'agwa wansi bagenze omuddusa Entebbe Referral Hospital munnanga tekyasobose bw'atyo n'afa kusinza ku mawulire bwe gatyo era tugenda kwongera okubeera nga tubitegeera tubikakasa kakati munnange essimu ye ebimu ku byadde bimukwatako essimu ye
bagamba nti engatto, open shoes, headsets, training kit ye kubanga ali musambi wa mupiira, charger z'essimu, byonna munnange byafuniddwa. Bagamba nti bino babijje mu kasawo ke kabadde awiika ku mugongo. Kati bakyanoonya bifaananyi bya CCTV bageze kukubeera nga bakompeyalinga balabire ddala ki ekyasse munnansi wa Nigeria ono. Osanga ate tunayongera okubeera nga tubitegeera okukakasa nti kiki ekiri awo. Naye ebyo byonna byonna muganda wange bituvuga bituzza ku kintu kimu, insecurity. Kiki ekiriwo kakati mu kusembayo njagala okutegeeza nti Ssemakadde olwedde kkooti yayisizza dda warrant of arrest mu nnaku 10 era nga guno omulundi gwakubiri no bagita second warrant. Munnange omulamuzi wa Buganda Road lunaku lwa Mande yawadde kibaluwa kibakontumya ekiragiro nti President wa Uganda Law Society Isaka Ssemakadde alina okubeera nga akwatibwa oluvannyuma lw'okulemererwa okubeera nti alabikako mu kkooti kubanga Chief Magistrate Ronald Kayizi yakiremeddeko ng'agamba nti mu kubeera nti bayishuwenze warrant of arrest kivuddeko kubeera nti Ssemakadde alemereddwa okubeera nga alabikako mu kkooti okwansalinga ku misango egy'okuvuma DPP Director of Public Prosecutions Jane Francis Abodo. Kati kkooti bwetyo yonge etutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokubiri nti bayita Ssemakadde section 113 eya Penal Code Act nti era criminal summary zino zaweebwa okubeera nti alina okubeera nga alabikako January nga bwe zaava ku kubeera nti bamugamba alabikeko January nga 29 ekitasoboka. Kati lawyer we nga bagamba nti abadde muwadde ate nti alina emisango mu kkooti endala ez'okwoza. Kati bonnange ekireetera kkooti okubeera nti yabadde erisheduwenze nga egambye kale bwetyo bwe yategeeza nti nnaku z'omwezi nga 24 February 2025 Ssemakadde abeere nga alabikako. Ssemakadde kyataakoze. Kati munnange mu butalabikako olwo ne bawa second warrant of arrest Ssemakadde abeere nga akwatibwa. Nejjukira Ssemakadde yadduka n'agenda mu ggwanga erya Rwanda oluvannyuma era ate okumuvunaana omusango omulala omulamuzi Musa Sekaana ogwa contempt of court ng'era ayagala akwate. Mu fact ye yamusiba emyaka 2 era n'abeera nga tajja kubirinda okusinziira ku byatuuka ku Malema Mabirizi n'abalala abaali bafeesinzeeko embeera ey'okusoomoozebwa efaanaganako bwetu. Kati n'adduka n'agenda mu ggwanga erya Rwanda era eyo gyali gyanaasinziira okubeera ndowooza ng'atubuulira ku kiki ekiriwo. Sigenda kubeera nga nsukka wano saagala bituwanvueko nnyo ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako. Webale nnyo.